Yes guys, munange ntandise n'akatambi ka Pallaso kusa ne mwana mulenzi ate Davido munange wari ate e Nigeria. Jjukira bulungi mwana mulenzi ono Pallaso munange azeemu n'apostinga akantu kano akatambi kano naye nga kalagira ddala nti no kabadde kawanvu kubanga luli gye buvuddeko ate yatuwa ka paati kaali kampi naye leero akamazeeyo era nga bw'olabaawo nga asinkanye wali ate mwana mulenzi ate Davido. Bino byabanene era gwe alaba Nutty era nga abadde ali ku challenge eno bino byabanene era ye sound ebadde evugiramu wali ate mu katambi kano Pallaso kusa ne mwana mulenzi ate wali Davido okuva e Nigeria naye nga bwe kita ate bwekikizeeko ate ku mwana mulenzi Pallaso awo munange ate bwakoze challenge eyo wali ate ne mwana mulenzi Davido. Kakati munange ate omuyimbi King Saha munange akomyewo okuva munange ate e South Africa. Kye yakoze South Africa kyabadde kirala nnyo era nga mwana mulenzi ono abadde koko wali munange ate e South Africa abadde ne show z'abadde alaninga naye nga kirabiddwako wali nga akomyewo era nga bw'olabaawo munange abadde akomyewo e Uganda okubeera nga ate agenda kukwasaganya ate ebintu ebirala. Kw'ossa ate nkutte wali akatambi ak'okusatu munange ke ka Bruno K nga wabadde munange aleetedde wali maama we keeki era nga mami we leero munange gabadde mazaalibwa ga mami we era nga bw'olabaawo oyo ye mami ate wa Bruno K era nga bw'olabaawo era abadde amukyaliddeko wali nga amutwadde ate surprise ate eya keeki. Muganda wange gwe alaba Nutty naye nga bwe kita ate bwe kitambudde mwana mulenzi ono akatambi kano katuledize nnyo wali okamala kubanga gwe gusoose munange ate okupostinga wali akatambi kano ng'ali ne mami we wali nga ali mu kulaga bafans be wali ate wonna muganda wange gwe alaba Nutty. Kakati ngenda kubeera nga ate nga nkomawo muganda wange gwe alaba Nutty making sure nti no osubscribinga bw'obeera nga tonnaba.